Yes, Faadi TV yujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya waliwo pastor gwe bagamba bw'akyusizza amazzi ne gafuuka wayini. Era wamukutuusakaawo pastor Bujingo ayongedde okuba nga konfaminga ku nsonga ya Pentagon nawa we batuuse ku by'omusingi ne ba engineer wa we batuuse ku 30% yaabwe mbulina mu maasawo nina kutuusinga kuba mbikutuusaako wano ku Faadi TV oli otya gwena followinga nawe yasubscribinga n'onyiga kade bagita Faadi TV jimbani updates zitavayo bana amawulire bambi agaba gatambula okwetoola eggwanga lyati Uganda kyolina okukola kiri kimu kyokka kugyekubirako ate osigale nga ogifollowinga bagita Faadi TV amawulire mpa nago baaba each and every single day buli lunaku olukya ku nsi kuno just kyolina okukola kiri kimu kyokka kugyekumirako ate ogifollowinge ebirala obindekere mbagala nnyo abagifollowinga nammwe abagyekuumirako naye nga waliwo pastor bagamba pastor ono agezako kubanga akyusa amazzi gafuuke wayini manyi naku ze bapasita bafuuse bapasita naku ze bapasita bafuuse bapasita baagala kola byamageri ebyaddala naye nga bikoleka kaakati ono yagambye nzikamba kyusize wayini ambakyusiza amazzi gafuuke wayini mulyoke munywe wayini mumukoowe n'agamba mwete ebibaafu by'amazzi ebirumula by'amazzi mubiteekaawo kubanga nabbi kyusa omundi gumu byonna bifuuke wayini gye byakkidde nze naawe kubanga kafaananyi kokka bakoze eki kebatuwadde ebyazzeeko tewali amanyi naye nga yabasuubiza nabagamba nti newanaabagezaako omundi ogusooka nebigaana agamba nti ajagezaako mpaka wanabifuula okubanga amazzi gafuuka wayini kuba yagamba nti asobola okugakyusa yasuubiza endiga nazigamba nti asobola okugakyusa anazigamba jasizibe neŋŋumiikiriza zikakkane bukkakkanye kubanga yagamba nti ekintu akyewulira pasita yagamba nti ekintu akyewulira agamba nti temufaayo ekintu nkyewulira nti nja kugakyusa amazzi nga fule wayini temutya bapasita bagamba bakooye okukola kiri okubagamba nti tebasobola kukola byamagero bya ddala enuku yasinzidde n'agamba nti ajja kugakyusa era mbu n'ebipapula ajja bifuula essente mbw'osala ebipapula by'ekitabo nga biri mu shepu ya ssente n'abikukyusiza gy'okoma okusala ebipapula ebingi izo sente zakukyusiriza nange eseremu ebyeneeda amagambe mufune ebipapula naye abagambe kansoge nkyusa amazzi gano nga fule wayini awo mulyoke musale ebipapula muyeete bwosaze byakakadde nja bikyusa bifuuke miliyoni namba bamba agenda ofuna endiga ono kubanga endiga zaagala ebyo oli endiga osala ebipapula bya bukadde 5 n'ebikuleeta negamba saze bya bukadde 5 bwenjagala yabagambe byoleeta byonna ze sente z'ofuna ondaawulira yasookeddeko mazzi ogafuula wayini binakkirawa binagwera naye nga amaggu olaba kisoboka ebipapula okufuuka essente yegwosi bakisoboka pasito anaasobola okukyusa amazzi gano n'agafuula wayini oba ali mu kweperegeesa nazo omulengera ng'agali bize ne bannange kikambwe ngavudde ngenza okusadiriza ne wamukulu Bujingo omukulu Rosias Bujingo ensonga ya Pentagon abagamba nti yamukakkane ba engineer 30% nkyagifefeta enatera okubanga ewera ya mukulu Rosias Bujingo era ngedde okubanga agumya endiga ze nazigamba nti zeekerawo ogendera ku ebyo biziraba ku social media mbu olw'ensonga nti zikola ki bigenda kuba bikwaki bimisleadinga kugamba biziwabya ebigambo ebyo bijja kuwabya endiga ze oba bijja kuwabya abagoberezi be yabasabye abagoberezi obutagobera bigambo ebyo ebiri ku social media kubanga bijja kubawabya yagamba nti 30% natera okubanga ewera era ba engineer agenda kuba ateeseganya nabo kubanga agamba nti nayagala Pentagon etandika okubanga ezimbibwa esobola okubanga eggwa yagamba nti naye kya Pentagon okubanga tennazimbibwa kimuluma nnyo olw'ensonga nti kimuluma nnyo okubanga endiga ze zookebwa omusana agamba nti enda kuzimba Pentagon ono buli mulyoka mwegazaanyi namwe mutye mugambe nti bapasita ekyamazima ozimbye ekintu agamba nti endiga ze nzikakkamu kuba agamba nti kyagenda ozimba baaba
kigenda kuba bwaguuga olw'ensonga nti endiga zonna zijja kukisiima, olw'ensonga nti kigenda kuba kya mutawaana, kijja kubeera kya kabi nnyo, kijja kubeera kya bode nnyo. Mwongere okuba nga mugikumirako n'okugifollowing. Bagita Fahad TV abali mu Iraq, Qatar, Saudi Arabia, Oman, bagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kale. Abali mu ggwanga erya Qatar bagamba muli batabu nnyo, muli bwakabi nnyo kubanga mugikumirako. Bagita batya? Bagita Fahad TV. Binaggweerawa ensonga ya Pentagon egenda kubanga ezimbibwa. Pastor ayagala okubanga akyusa wayini okumufuula amazzi, manyanga amazzi okugafuula wayini, naye ali atabuse ebipapula bifuula ssente. Bannange, abapasita bannange beekoze ebintu mu nsi muno. Ate ebyasa bino bapasita beekoze ebintu, ebyasa bino tebakolanga bintu tibwezinima, beekoze ebintu myaka gino ejja 2000 tubanga 2022 bapasita beekoze ebintu bannange. Naye nga munnange Pentagon atera kubanga ezimbibwa. Bwe bulungi Fahad TV gimbagala nnyo